At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on akatambi kano akalaga ennyonyi ewamatuka mu bwengula okweggunda ku ddimwa kaasaasaanye ennyo ku mikutu gy'omutimbagano egitali gimu. Akalala kabadde kalaga ennyonyi etuntumukira ku ttaka. Wano amawulire we gaatandikidde okusaasaana nti omukulembeze wa kabinja k'amagye amapangise ka Wagner y'omu ku bafiiridde mu nnyonyi erabiddwako. Yevgeny Prigozhin yabadde ava mu kibuga Moscow ng'ayolekera St. Petersburg ekibuga gy'azaalibwa ng'ali wamu n'abantu abalala 9 omu abadde n'omu ku baduumizi ba kabinja ke Dmitry Utkin. Obubiina obw'enjawulo bubadde bukkiririza mu musajja ono gattako abalwanyi b'aba Wagner balumiriza nti omuntu waabwe yakubiddwa bikompola bya missile ezimanyiddwa nga ground to air missiles ng'abaakikoze beebo be baayise abalya mu Russia enkwe. Prigozhin yatutumuka nnyo mu February w'omwaka oguwedde ye n'akabinja ke bwe baayambako Russia ng'ewakudde olutalo ku Ukraine nga be baasooka n'okugiwambira ekibuga kirambe ekya Bakhmut mu lutalo olwali kafungula nkete. Kyokka ng'olutalo lukyakwajja, Prigozhin yatandika mpolampola okwogera ebigambo by'enkyukira ng'alaga nga gavumenti ya Russia bw'etakyafaayo kubawa byetaagisa mu lutalo, era bw'atyo ye n'asalawo basajja baabajje mu lukoola si kulwa nga bafa olw'obugayaavu bw'abakulu. Abakulira ebyokwerinda e Russia wano we bajja ekirowoozo okugatta abasajja ba Wagner mu magye g'eggwanga, ekintu Prigozhin kye yakombera kwebaza eriibwa. Mu June kyaviirako n'okukulemberamu basajja b'okwekalakaasa abangi kwe balowooza nti kwali kugenderera mu kuvuunika gavumenti ya Vladmir Putin kubanga amagye ge gaagwa mu mwasanjala okuva ku nsalo ya Ukraine ne gasalawo goolekere Moscow abakulu gye baba babasangira ddala babeeko bye babannyonnyola. Bano okukakasa nti baali tebasiika binyomo baawamba n'ekibuga ki Rostov-on-Don ne bakuba n'ennamunkanga z'amagye ezaali zizze okubalawuna n'okubaŋŋanga. Kyokka nga bakyali wakati mu lugendo, Putin yafuna bw'ayogereza ne munywanyi we okutaasa ensi okuyiwa omusaayi n'amusaba ye n'abamu ku basajja be bafulume Russia bagende beewogomeko Belarus olwo naye alyoka amuggyeko emisango gy'okulya mu nsi ye olukwe n'okwegeza mu ntebe ye ekyamuwoomera. Kino tekyaleka nkolagana ya Putin ne Prigozhin kye kimu, era nga bangi babadde beeraguulirizanga nti akabi kandituuka ku omu ku bano nga munne yennyini yakaleese. Ekyewuunyisa nti n'okutuusa ku ssaawa eno Russia nga gavumenti tennavaayo kwogera ku byakabenje kano yadde nga n'akawungeezi kajjo Putin ng'ayogerako eri abakulembeze b'olukiiko lwa BRIC olukwajjira mu ggwanga lya South Africa. Bangi babadde bamusuubira okubaako ky'ayogera naye baatengejjedde busa. Omusajja gwe njogerako yazaalibwa nga 1 June 1961 era obulamu bwe yakula mumenyi w'amateeka, ekyamusibyako n'emyaka 9 n'ayimbulwa mu 1990. Ng'avudde mu nkomyo yatandika omulimu gw'obufumbi nga kino kyamuwa ensimbi n'atandika n'okuggulawo ebiriire ebiwerako. Mu mulimu guno mwe yasinkanira Putin ne bafuukira ddala banywanyi nga baana bandeemu. Putin ne bwe yafuuka omukulembeze wa Russia, kumpi buli kijjulo ekyabeeranga mu maka ge oba nga kitegekeddwa gavumenti, Prigozhin ye yabangawo okukuba ejjiiko ne bamuwa n'erinnya epaatiika erya Putin's chief oba omufumbi wa Putin. Nga Rupiya zongedde okumuyitaba mu 2014 yatandikawo akabinja ke yatuuma Wagner nga jjeere lya bwannannyini nga yalina ebigendererwa nti liyambengako gavumenti ya Russia mu mirimu gy'etayagala kulabikiramu butereevu.
abalwanyi be yabajjanga mu makomera ne mu bubinja bw'abamenyi b'amateeka ne batendekebwa mu nkola etaliimu kubeeguya okubafuula abalwanyi mmekete era abataliimu yadde obusaasizi. Mu biseera ebyo Russia baagikolera emirimu mu Syria, Libya ne Central African Republic era America bw'emanya ku kabinja kano yakavumirira nnyo gattako okukakalirako envumbo nga bakalanga okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Okumanya Prigozhin taggwaayo, Juzi yavaayo ne yeewaana nti ye yatandikawo bepono okuvujjirira kampuni ya intaneti emu America gye yayogerako nti yayambako okukwata mu kalulu ka yaaka 2016 ne bakyusakyusa ebivuddemu ekyaviirako Donald Trump okulya obukulu mu ngeri eyeewuunyisa buli omu. Ekyokukwata mu kalulu ka America yakikkiriza mu Novemba omwaka oguwedde n'asuubiza nti ayinza n'okukiddamu nate. Wano abamu we balowooleza nti ne America yandibanga akadubudubu kano kagiteeka emabega w'okufa kw'omusajja ono. Akabinja ka Wagner kalimu abalwanyi abasoba mu 2,500 era nga basaasaanye mu mawanga agatali gamu omuli n'ago aga Africa nga bakolerayo emirimu awatali abakuba ku nsolobotto nanti bulijjo akusinga kkubya gw'okutte. Nze Solomon Kaweesa. Abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna, sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi sso okutali minyoonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 74 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121. Weewale Kikyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja.